Sekukulu. Sekukulu kitegeeza lunaku lukulu. Sekukulu kirabika kuva mu Luswayiri sikukulu, ekirabika okuva mu siku kubwa. Ennaku zonna ziba nkulu. Lwokeesa n'ozibya lwokuza. Waliwo ezisukuluma ku zennaazo, waliwo eza Kayisaali, waliwo eza Katonda. Wattu nno mu za Katonda mulimu ne Kayisaali ze yatongoza. Gamba wano e Uganda tulinawo Idi el-Fitri ne Idi Aduha. Ate tulinayo olw'abajulizi n'olw'amazuukira. Olw'amazuukira nno lwe lusinga amakulu n'obukulu mu bakkiririza mu Kristo. Wabula tusinga kwetalira sekukulu, tusinga kwejagira mazaalibwa, tusinga kwebugira Noweri, tusinga kwesunga Krisimansi, tusinga kucyakala ku sekukulu, tusinga kusinza ku mazaalibwa, tusinga kutendereza ku Noweri, tusinga kwebaza ku Krisimansi. Abaana abazaalibwa ku sekukulu wattu Kayisaali ababala n'abalangirira ku ndeereeto nti egindi abawala bwe bati, ate egindi abalenzi bwe bati. Amannya babatizibwa Nowe, Nowera, Nowerena, Emma, Emmanueli, Manueli. Nzijukidde n'okujjukira eri ewaffe mu kibinge ekyamboga eyo mu Buddu, jjajja Yokaana Mukasa muwala we yamubatiza lya Krisimansi. Omwezi gwa Advent bwe gutuuka, abaana bangi abazaalibwa mu mwezi ogwo bagabana ku linnya ly'omulokozi. Omulokozi anti Katonda, ngamba Katonda w'e Butonda, oyo gwe tuyita Tonda, yayagala nnyo abatonde be ne yeeva mu mwana we omu bw'ati, azaalibwe ng'omuntu, abeere mu bantu nga muntu. Abantu be yajja okutaasa, okununula n'okulokola, bamwefuulire, bamutabukire, bamutyoboole, bamuvvoole, bamuswaze, bamukonjere, bagumusalire, bamukomerere, bamutte, aziikibwe, azuukire, atulokole. Mbaagaliza sekukulu ey'emirembe n'essanyu.